mbeliteka balisa senyo bagenda mu jam office kwe balisa nesika kasante banalisa olwenda gane nywevu ennyo enzo kuluma yaluma dda nti wangama no kasuka eri alumu mu kasero yali ndagaano gwe kikulemye okutegeera obeera onsumbu obuli kadde mbikugamba bikujiva mu mutwe buli second. Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nyina Honorable Munyagwa Mubaraka President wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program sebo tukwaniriza abatulaba mbalamusiza mwebale kubeera ku mukutu gwaffe gwa MS Media mwebale kwagala Matia naye abantu bakimanyi nti wasoma amawulire ku level ennene oba tebakimanyi bakimanyi olaba naawe engeri gy'osobola okukolera TV ya church olaba nange olaba naawe okimanyi naye nze nkimanyi nasobola kulaba ku TV nyina TV gye nasobola kulabako gye sijja kwogera naye nga nze nkibadde nkimanyidde akabanga nti amawulire wagasoma oli professional era essebo abantu blogger bana abaana be nasanga nga mu studio zirize mwagala oba na Uganda balina akati kiyita bakutijja kati buli wala bagera wafuka blogger lwaki tula n'abo abaana but these are the same journalists nange simanyi abantu abo baba nyino murasta gwenkyaza omumanyi rasta mumanyi musajja mugezi wa nansa neyo nese oba commentinga bagamba osana program ya radio osana ya TV balabanga tasana ku YouTube ko muteeka atatia ne mu programs za TV ne radio tubandamu same people nti osana program ya radio osana program ya TV Honorable Munyagwa yatandikireke kalangala opposition okwegata kwade kutini yaluzinza akadulu nekyade kibi wana kulaba obuwagizi bwogamba muwadde nze sijja kulimba akalulu ako kannumye saagala kulimba omanyi bambi obwenkanya kikulu neraba mu byobufuzi etateeke mu buntu ebyobufuzi bijja kututabukako ffenna n'ab'NRM omuntu ateekemu kabuntu akalulu ako nze ndoza wewunyizanza okuvayo nempagira kandi twenyu business nange newunyiza kize kitya naye omanyi nze ndimwe kintu ekirimu obwenkanya sipalapalanya no nakimuli yafa Katonda amusaasire yali awangudde ekisanja ekyo kati ab'NUP bakitegeera oba n'abopposition abalala twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda candidate bwafa oba incumbent bwafa nga wa kibiina ekyo tulemera kwonna ssente zamwi wa musolo ekibiina kinominating ebunominatinzi muntu agenda adde mu kifo ekyo mwetaaga proportional representation yes nebateekamu obuwayiro obutonotono netakopera kya South Africa kyonna naye neteekamu nti omuntu bw'aba afudde kuba abantu abo baba balonze ekibiina kye baba balonze yes egyo emyaka 5 tukize nti constituency ekibiina kyagikola ki kyagitwala kakati NUP kyandibadde ekola kukwata muganda woono ne bawandiika eri parliament ne bamusindikayo ng'omubaka w'Kalanga Nampala yagenda okurepressinga Nakimuli yes naye twonoona ssente nnyingi ate oluusi ne tukosa n'abantu kuba kati akalulu k'ekalangala kabaddemu keetobeseemu emivuyo gyabadde mingi niyitirivu ddala society twongera gifragmenting nga buli tugiteeka ennyo mu byobufuzi ebitaggwa society twongera gyonoona politics is not a good thing naddala ono w'akalulu aleka society nga ojogendere nga buli tubeera mu kalulu wano kaba kavuyo kalulu bwe kaggwa ate si wano wokka ne Kenya ne Tanzania kadde kavuyo mu Africa obululu kyekintu akavuyo Africa democracy yatulema so twalibwe tukendeeza nnyo interface yaffe n'abantu nti omuntu bw'afa party ebadde yina ekifo ekyo nominating a candidate afukomba ka parliament straight naye akalulu ako kannumye nadde nkagaliza Nampala olw'omugenzi Nakimuli nalaba nenammere nga gamanze sisobola kunoonyeza wenale mu kalulu ku lw'ensonga oli yafa biki kati nze ng'omuntu mbanga atayagaliza era n'atagenda kunoonyeza kiruma kangubula ekyo kiba kiri oba mugwe oba olina omutima mugumu oba olina omutima mugumu omuntu yafa alese omwana we afudde kibwatukira gwe n'obuuka eri n'ogamba nti ono agende so twali tusuubira Nampala yadde ajja kusobola okulabirira omwana w'omugenzi kyekisookera ddala ekyokubiri Nampala kyadde ayinza okuyambako ne bannakalangala okubanyiga ebiwundu by'omubaka waabwe ayakafa aida
ayawangudde n'abayiga si mubaka mubi nnyo pozi yaliyo ku parliament y'ekumi kyamugisayo kubeera nabo opposition nalonda togikwatako abeena ali munokubanaga fuluma wano olugezigezi olugenda mu opposition anda isimanyi lwaki yalemera mu NRM nze nali manyi agenda kujja mu opposition NRM muno kyebasinga nti abaayo balwanira munda mwabamu bafuluma bufuluma naye nga kyannumye saagala kulimba nalumiddwa naye ng'ojjeko kuteekawo support nga gwe wayogedde nti bannange nze mpagira wa NUP naye obumu eri nalabye ba NUP nga bokka banoonya akalulu nga tewaliyo wa PFF tewaliyo wa DF tewaliyo wa CP tewaliyo wa CNP abaana b'NUP abantu b'opposition babatya ffe tubatya osobola okugendayo mu bumu ne bagamba Munyagwa yabbye DRA fomu zaffe Lumbuye ng'agamba nti yabadde agenda kubba omanyi Lumbuye aliko ekikolimo Lumbuye baŋŋamba nti taata we ate kojjaawe nange webaŋŋamba maama we ate sengaawe webaŋŋamba nange naye Lumbuye yagamba aliko ekikolimo ewuwo mbu balina akadoziya ke baamuwa nti ggwe mbu abajulizi bali bagenda okuleta mu kooti kuba Dr. Besigye bano bagenda okubikka ebikutiya mbu tewagala balaba mbu omu ku bo yali Munyagwa kati wenamala okwasa ebyo Munyagwa nanyiigira anti Lumbuye butasoma na kikolimo kye kimusumbuwa kakati nze waliwo atamanyi ddoboozi yange nobombika ekikutiya tewali mbu ekyo kyokka kyekikulu nobombika ekikutiya nonteeka mu balooya Besigye balukwago basegona waliwo atamanyi ddoboozi lyange Lumbuye ekikolimo kyennyini okumuzaala mu kojjaawe ne sengaawe nze Besigye mubagako ki kyekyamanyi nakomerera okuba ne Besigye 221 ne balukwago ate kuki bino ebiriwo balijinga bya 223 224 nze naliyo yawulidde yakatambi ne list gye bafulumiza abali mu meetings nze wampuliramu tewali kati yabijjawo ebyo aliko ekikolimo Lumbuye teyasoma Lumbuye okuva wano yali abisimu mbu yagibba ku DP awo ku DP nadduka Lumbuye ne bagoba Lumbuye adduka n'abulizaako Lumbuye aliko ekikolimo ebyaddala nno nga sibyakugamba nti wallahi naye nze njamu anyway sijabi naye nga ajja kutuuka time akkirize nti yakola ensobi okulumba Munyagwa kuba nawulidde ebyo nengamba naye kakati Munyagwa nga kijja kakati nze ate obujulizi ku kakati nedda nkubuuza anti butamanya amagezi matono nze ne bombika ekikutiya olwa tamanyi ddoboozi lyange teri atalimanyi kati is an idiot kati because obujulizi oyinza obuwanga osirise obuwa oyogera exactly kakati but he never went to school yabbe simu ku DP awo mubuuze wawe babazika ku kikabo yafiira omwana bamuzika ku kijja kyakika mubuuze bwe yafiira omwana we ndaba agamba siri muganda nzi yes bagamba nyoka aba omunyoro ne nakuzaala ku kikasi bagamba nze sizaalibwangako mukojja wange mukulu Lumbuye sizaalibwangako musenga wange mama wange eddira kobe taata wange eddira nvuma simple very straight sibangako simu tewa kubba simu teyalivuddewo wano atatya alina obusango bwa kunyakula busimu bwe bwamugoba wano nze nakomera okubeera ne Besigye 221 ekyatawakanya nga mu ttiimu muzeemu abantu nenda bagenda tuleetera obuzibu nze nempitaawo alinde Besigye afulume zingenda ne Besigye juzi nali Luzira katika mulago yo trust Besigye yenyinamu wali yali birthday ya Obed Haji Obed Besigye nagamba osi Munyagwa agenda tuleetera ebyokulya bya birthday Obed nze nagaana nemwa osisi wa musibe mmere Dokita Kanteke wali akantu yatumye nga sigwa birese yes nenze ekyanzi kya Katonga byamambi manyi ate obye tuyisemu ne Besigye I and Besigye we have a covenant of blood naye ffe kyagenza kitwesikisa obutebe bw'owa amagezi ne gatagenderwako vaawo obenenye kubanga nze omuntu gwesikolagana naye saagala kumanya byama bye lwaki Besigye twatikola ninga saagala kumanya byama mbimanya ate nga olwo n'abalala beseesiga ababikoze eki bigende bifulume nze manyi ki siyina mbadde common man's party nga bakwata abaana ba FDC ba PFF ekisumu nze ndi common man's party manyi ki siyina waliyo ndabye Katongo mayaka etaane mabega
yati kintu bate agenda kusomero wanu ayina ekikoli mu bamuzaala mukojjawe na ssengawe mwana wa kibi ekyakiwakanye ekyokubiri yanya kuvaano gwali musango akunya kola simu ku DP headquarters. You get the point. Adduka nayo bwe yamaliriza Lumbuye yennyini teyagenda kusomero taata we yamukola bubi kuba tamanyi n'obujulizi bwabo watya mu kooti n'erisi y'abajulizi yafulumye edda n'amanyi naye yabirabye kuliko Jeno Birungi abimanyi Jeno Birungi Jeno kandiho kati tamanyi yabudde ku bantu abo naye Besigye bw'anafuluma ajja kutegeera ye Besigye amanyi banza nakugenda Besigye emirundi egi esatu nga osiwe komera waliwo ani n'abajulizi nga weebali waliwo mbuka mwita mutazindo sweet cake weka wempe aliyesibwe bonna bali abajulizi Besigye amanyi byenkunyonyola Besigye amanyi nera bwalifuluma ensi eri kwata ku mutwe nero akuba Besigye musajja mukakka muyenza n'obutabyogera nero utwe n'amanyi n'amanyi nera yayogera nange omulaba kakati Besigye gwayogera ku mubesimba okuba president bonna nze nayogera ku linnya Besigye nga nakanominatinga wali omulala yaliko na natwa kisente yazuwa gunazuwa bana bene yoku ebyofuzi ano bunanfuusi buba bungi sine Besigye kyazanyibwa na bali ebweru obunanfuusi wano bungi naye ze manyi ebintu bingi mu opposition ya wane onsirika busirisi oluwagama nyini oizofuka nyini kigwa yakikola ki yakiwebula ne kati so okireko butakiwebula n'otunula ne Lumbuye ebyano by'opposition tayimanyi kubanga tagibangamu yakomera ku kitebe kya DP ku State House n'abbawo essimu n'adduka baga n'omunoonya ng'ayiseewo Lumbuye ayiseewo kati ali yaleeta info info kijayina naye ajja kutegeera nti yakola nsobi y'okulumba Munyagwa nkulayirira ajja kujjusa sigenda kwogerera wano Lumbuye alitegeera nti yakola nsobi y'okulumba Munyagwa ayina ekintu kyeyampemudde ekyobusiru nakirabye nange naye ndowooza ajja kwejjusa nti nakola nsobi y'okuwemula Munyagwa tonyige pensali wagambo nyingi nze siyakola pensali leke lero yo Lumbuye ndowooza nze sitiisa ate nze ndi civilian karibu basirisa abalala badogo nze sirimba ajja sinani kigambyeko omuntu yenna ogamba ajja kukola ki ajja kwejjusa aligamba nakola nsobi okuwemula Munyagwa ekyo Lumbuye mulamu we ne bwe libadde kikasa ne bwe liba sekendi 10 alimanya nakola ensobi okuwemula Munyagwa nze ndi civilian sitiisa sikola ki naye nze njagala mubuulire abeere mu discipline addemu empisa yali mubbi wa simu nga ffe tuli mu struggle ateere kuno maxi za P7 kyamusanvu kyokka aziteekeko azidisplaying ati so muleke kusumbuwa abantu tubadde mu struggle ng'obba masimu imagine ogenda katebe ka DP n'obukawonda essimu ate yabba buno bwakapensa kati bwe bwali bukyaliwo naawe omanye ebizibu byo toyina oŋŋamba siri muganda naye naawe okimanyi toyina nawe bakuziika ne bakuziika tewaliiwo abaana be bazadde mu bantu inbreeding abaana be bazadde mu bantu abazaalibwa awamu obwongo buba bunafu genetically baba n'obunafu bungi naye Besigye amanyi Besigye nosi atenze actually byanzija kadonga biboozi nga saagala bakole project ya omanyi bwobeera meeting owakana wabawo ekyonoonese balowooza nti gwe olaba nga towasobole nti abana tetukanza kane salaamu aleikum tusigaza oluganda kati nze siri meeting zamu ati otherwise nange singa ndi mabuusu singa ndi mukomera oba singa oli kulisi nayo kati negwe nga babiraba mangu kuba kati nze kyenali nsinga ku Dr. Besigye nali musinze omuwendo gw'ebibiina bye mbaddemu ebyobufuzi Dr. Besigye ye ajja mu byobufuzi by'opposition nga munene nga ta-interactinze n'abaana baffe b'opposition nga tabamanyi nze naliko mu DP UID nembeerako mu SDP nembeerako mu FDC so wali obategeera enzanya yaabwe neera nze nyina bensanga wano ab'ebyobufuzi ng'atudde abaana bawano ng'atudde mu meeting bwati sitabula meeting nempita wali nomanya nti nomanya ng'ogenze nti meeting mwagiconstitutinze bubi semwayiwe kati nze atabaddemu ng'ambo tena nayogedde ebiri awo
That's my way of doing things. Sibeera mu kyestategeera. Kasaba nga tokitegeera. Kireka ate siwakanya because nze kwanze mukyamu nga struggle etambula nze njagala gyonoona. Is kanjuwa omukisa struggle ekoleki? Ne beekwasa gwe. Naye ng'ekyo ye doctor namugamba ne mwa waliwo obuzibu. Operations entambula gye zitambula si nnungi. Akimanyi ne bwe nadde Ruzira nakimuddamu. Alina byangamba naye nga doctor saakugamba. Abajulizi waliwo abasirikale prison zaaba. Waliwo omwana bamuyita sweet cake. Mutazindwa. Sweet cake waliwo omulala bamuyita Lukwaga Matagatafa. Kanso Lukwago. Omulala ali mukomera bamuyita Mutaasa Kafeero. Ayambala obukookolo. Baali bonna we bali awo. Dokita nangambye bikaneka dokita saakugamba. Ko dokita. Nantunuulira ati n'akanula amaaso. Netudda ku kya birthday obedi. Akimulidde. Sayinza gamukabamo kimulidde. Ngamba era kyali kimulidde. Nze kasanga nze Besigye amanyi ng'omuntu atalimba. Nze sirimba. Nze kasanga mate simu ye bagibbwa. Nze sirimba mikwano gyange ate nsirya mu bantu. Ate ffe singa twali bankwe. Besigye yayita yandimaze na myaka 5 bweru kubanga muwoko tuwaka ate Besigye yali wa bulabe nnyo nga mukamalirivu nnyo. Nganzo in charge of intelligence. Ninga tosobola fulumyako kyamana ekimu. Sisobola. Nze sirya muntu lukwe. Kakati lumbuyeyo kamulage. Singa nze nali sagala Nuupu nga mugamba nandijingidde. Nemba nga gwange wakugitabulira munda na kusomola byama. Nga tojjaga. Atugoyinza nga nti mbega Nuupu. Oya. Tobeerayo. Seetaaga. Sirinya ku kitebe kyammwe. Sina gwe nkubira wa Nuupu. Mikwano gye nnyine mbasanga busanze ne mbabongako nempeta buli omu naawe tate mbabegadde. Kati ngambye ekyekalangala abo abaana singa wagenzeyo ku maakalulu. Singa government yabakozeseza nti Munyagwa yabidde nenga ogenze mu mukwano gwa Nakimuli. You get the point. You get the point. Chobola ebintu byabo abantu babibalekera. Omuntu omugambye Embega kati oyagala Embega ajje ku box ye akalulu. Batandika gafulumiza nti yabyedira fomu zaabo. Kati chobola ebintu babibalekera ensire batunulire eti. Yana bagamba te muganye kubegattako. Bagi ate nze Embega nkwegatteko. Mugamba opposition eyawamu. Ate nze oyitanze Embega ngende nkwegatteko. Tola nti argument yabo ebeera self defeating. Awo Katonga singa nasigalawo singa ndi omu ku basatu abanene. Ngobuulira. Naye ebyaddira wabitya. Nze nyine sibeera mu kyesimanyi. I mean sibeera wantu wetakkaanya because ebyanzija Katonga be Katonga bonna babimanyi. Bonna babimanyi nze ndi open. Ojobuze kayya nti kyajja Munyagwa Katonga. Yali secretary general nganvaawo. Ojombuuze yo aski. Ojobuze Ssemujju Nganda. Ebyange teri atabimanyi. Very open. Very open. Katonga naye wagenda yoko. FDC oba. Anti Katonga kale operating irawo pressure group ya Besigye. People's government. Nze twali mu FDC nga tulina people's government etula Katonga. Yeah. Chegeza go wadduka even nyekyali people's government. Yes. Hey. People's government namalako. Kati otumaliza nga tuvute mu FDC. FDC etabuse. Kituzaakaawo. Nembagamba mwe batuba tuddamu alliances empya tuzeekeneenye. Tomalaga gatta na buli muntu. Exactly. Nembagamba ekirala. Mwe bakama baffe Lord Mayor ne Doctor. We accept. Naye abantu bano abamu abawansi tubasinga okubamanya. Nga tonaleeta muntu omututeeke mu meetings zaffe. Soko tubuzeeko. Solo kuwabula Munyagwa oyo omuntu mulaba mutya. Simple mbasi size kuwa biragiro. So si kujja kwekanga muntu ng'olwedde atudde mu bayi classified. Ze sibikola. Classified meeting. Ze sibikola. Bwamanya abasajja betulinga nabo bayeekera. Ze sibikola. Ze sikyamuka. Nze sikyamuka neera nze n'oba n'amasannyalaze gatyanga n'oyita emiti gigwa. Osoka kwekenenya muntu oyo. Tunulira nga baani abeeto abali awo. Nti waliwo gundi. Waliwo Lumbuye. Waliwo andi. Kanesikemu. Nochita. So level ya Lumbuye tesobola kutegeera Munyagwa. Level ntono nnyo. Neera ali kimanya nti nakola byokuwemula Munyagwa. Kino nkikubuulira oli wano. Naye Lumbuye badde olowooza osobola okwawukanya naye osobola n'okuwanyisiganya naye ebirowoozo era badde alina kuwemula buwemuzi. Naye nze tebanzanyirako ebyo.
mwanyi mmwe temumanyi personality yange entuufu abantu balaba nsaagirira balooza nti oli mwangu ze tebanzanyirako ebyo amuteringi yo ze sizannya ebyo tebabinzanyirako ebyekisirusiru so njagala ekyo tukiveeko naye nkiririze lwaki abantu banda ebintu bya Besigye saabirimu nnyo okuvaawo emyaka ng'ene emabega Dr. Besigye taata wange mbyobufuzi we have nangambye natuke eruzira nga birthday ya bed namunyagwa agenda tugulira ebyokulya nakwesiga yolevu ate kati nze Besigye ne bamuleetera kyakunywa nga Dr. Trying juice ono tasobola takola nga gonna laba wamu nga ajuice akatunulira ati ate nze Besigye twabanga motoka emu okuva no paka Arua nga muli motoka nangamba wayo ndogumanya kwagenda wali ofunye okunywa tufa nobireeta nange wa Besigye nze ye munabyabufuzi gwe nanywanga caayi we nga simazeemaze yali amanyi nti njagala nnyo caayi nga bwentuuka bwenti ewuwe kozooli wa caayi nera nga seesika nga todda mu kutunula naye bannabyabufuzi wano siweza bataano bendya mmere waabwe n'abasatu tebaweera ku opposition ne mu gavumenti ate nkugambye siweza abantu bataano bendya mmere waabwe nze mba ngenda munabyabufuzi mba n'ekyokunywa mu ngalo leero ogenda okumanga sorry mbadde mazi twangamba manya abamu siweza aba nkutunulira n'enseka abati problem gye balina wano bw'otegatta mu kintu kyakiga omanye abantu bano balina obulimba bwe balimba abantu bo balowooza nti tulaga abantu ntwegatta nenze mba nkumanyi nti olimba you are lying yeyogera si byotegeeza temweyagala this one hates this one kati wakinze why should I pretend me I'm not pretentious and I'm not a joke as people think balowooza oli wazungululu some person will realize one day one time nakola ensobi okuwemula munyago manyi wali ogulawo mwali mugulawo common man's party watugamba nti abantu abasinga badde balowooza bino ebiri serious sibisobola batuteekako stage batuzanyisa nga tuli prepared naye Katonda bw'atuwa obulamu bwe tunatuukira 2028 nga mukkiriza nti tuli bantu bakuzanya mu politics. We are very serious people. Katulinde tulabe. Kakati njagala tugende ku nsonga ya ekifo kya leader of opposition. Omubaka Dennis Namara yasabye parliament emukkirize agendeko mu luwummula okuteekateeka private members bill. Ku administration of parliament act. Naddala ku law enonde bajalondebwamu Piero yu egamba yo gundi yaabwe bagenda kusaidinga n'ekiteeso kino omubaka kyagenda okuleeta kyandibadde kya bugunjufu kuba Ssenyonyi balinga bali mu munyeenya wadde bagamba nti amateeka tegakola nga gadda mabega nti nedi baliise Ssenyonyi yasobola okutambula kyekisoboka eteeka bweyita abamu trouble kakati waliwo kyebayita the retrospective rule retrospective rule eteeka terikola nga liddawa mabega eteeka bw'ogamba tulonda leader of opposition ne bannaye bantu mufunenga nnyo short course ku mateeka olitegeere nga tonaajuwinga sweeping statements etteeka terikola nga lidda mabega neera bw'okola etteeka lino eryokulonda lopu lirina kutandika lopu akola ki addako naye etteeka lino lirimu akawairoko okugyamu lopu obwesige okulonda Ssenyonyi kwaggwa n'emisango egimu misango esi guyinza n'okugwawo enkya ng'etteeka liyise leero olina aleeta ekiteeso mu parliament tebagenda gamba nti mujje kutulondera opa omulala mulimu akawairo how can a leader of opposition be removed from office ako bajja kuliyisa leero enkyagana naye leader of opposition ono sente enfulumya gyazifulumya biki tumunoonyerezeeko wanawudde basaitinga misconduct naki misconduct naki incompetence yes so bweteeka lino bwe liyita Ssenyonyi ajja kusigala lopo naye singa wanavaayo akasango konna nti akazizza libali mujja mu bwesige kati abatulaba omusango
bunabula kyekibuuzo musango tegusobola kubula ekituufu leeta erikola nga lidda mabega ne bajjako bataddewo engeri gyava mu office nakati kikola amakulu aba PLU abasaidinga ne NRM ate okutegerera opposition kakati ensobi ereetedde eri mu opposition neera njiddamu kwe kubeera peti ne tugaana okwegatta mugana okubeera awamu neera bwatunulya meeting ezaali wa Honorable Ssenyonyi mu office ye Luli baali banuupu bokka baali banuupu force nafu buli omuteegatta force ebaaki nafu lupo ina ekizibu nti abalwanyi mu opposition abalwanyi ab'amaanyi tebali mu nuupu abo abalina experience abalina obwongo tebali mu nuupu nuupu ina nnyo bano bato siga nti tebalina bwongo ne bakajja abasinga tebali experience yaabwe nti entalo z'ebyobufuzi ntono si mu byabufuzi naye mu ntalo z'ebyobufuzi mu ntalo z'ebyobufuzi ntono katawulira bagayiteeka terikola nga lidda mabega n'oseeka nga lawyer yajuinze ekyo but etteeka erimu ate okujja mu office kubanga okulonda ojje mu office ekyagwa ne tonagiwa mu office ekyo tekinnabaawo kati bageza kukujja mu office libalikoze lidda mabega retrospective balidda mu maaso that the retrospective rule of statutes yetago analyzing with a lot of care. It is a case-to-case basis, and on case-to-case basis. Take liba enacting ziri mbigambo ki. Ebimu bisobola tebikirizwa emu byemabega terikirizwa kubikwatako n'emu bya mu maaso. You get the point, yes. Ssenyonyi ngali mu kaseera kazibu. No, I don't think. Okusuula omusango gwa lumu mu kasero etteeka lya lumu mu kasero President Museveni yalagira balisuula Bassenyonyi bamanya amapeesa ge banyiga neero ojja kulabanga I don't think nti banaamuggyako so mu bufunza alina kukakkana bwe liyita bamuggyako kubanga n'ekyabbowo kyali kimutwala bwe liyita bamuggyako nesuubira nti linaayita anaakola kye bamugambye kyakwetonda simanyi naye bwe liyita bamuggyamu bamugoba nabo ne office bajja zitwala ezisi nesuubira nti kinaatuuka eyo olaba yawona owabbu wowe tekisobola kutuuka eyo naye kya retrospective so kino kye beekwasa bannamateeka teeka terikola nga lidda mabega naye bagira kuki lirimu ebiti bibiri appointment and remove nomination and subsequent appointment of the LOP and remove of the LOP. When it comes to domination, body applying the treaty retrospectively. What is Zamabega? But remove what is retrospective. Chidamasu. Chitagagendereza. Niyo busungu mu byobufuzi buno bwetagisa okuba oli akugambyeko n'ogamba n'abakukirizamu muleete etteeka tumugjeyo. Wekituufu Ssenyonyi bwe yali mu press conference yali mukambwe mu bigambo bye yayogera. Of course. Ng'omuntu yenna asooka okunyiiga. Naye nga si bya birowoozo. Naye challenge eriwo opposition eri vulnerable nnyo. Kyobola kati banguyira okugibbamu ebituli. Buli omu ali ku lulwe because all they need kujjako kali bakayite kabaddi. They will use one side kayita kabaddi. Ssenyonyi bamuggyeko yalya ssente zaabwe bakuteeke bo kati ba Museveni batuyina. Dealing ne Munyagwa opangisa oli amulebule. Naye nga gwopangisa naye wa side ya Munyagwa exactly yandibadde nga bali side yemu kati batuyina but oli takulimba liteka balisa Ssenyonyi bagenda mu jam office kwe balisa nesika kasanti banalisa olwendagaana enywevu ennyo enzo okuluma yaluma dda nti wangama nokasuka eri alumu mu kasero yali endagaano gwe kyekikulemye okutegeera obeera onsumbu obuli kadde mbikugamba bikugiva mu mutwe buli sekendi ate teweeraliikiriza abantu nti abantu bano balaka tebali kwalaali buli omu alina kalatasi kugambye etteeka lya lumu nali yagira mu heat weight ojjukira eggulu nga parliament eri ggulu lyavawo litya mbulumu agamba balina bye bayongeramu ye nga anti ye ayinza okuba teyamanya naye nkugambye okuli frustrating kuba ayitayinza liisa nga talina speaker na parliament to have it frustrated siga nti lumu yakola endagaano to have that law that be frustrated waliwo endagaano
engumu nno era kyali plan de bulungi nene ndagana ekyaliwo nsuubira tennamenyebwa nnyo sisuubira nti jjajja munyiivu kati ono yalagidde bano bakole ye takimanyi nti jjajja banayinza okukola nga abaana ba babiri mwatabuse kireke tudde ku ndagaano wacha tekiraga oli nga omunafu atasobola kujjawo ono anti ekyo kirala wakweraga maanyi kati anti gye nomuwozi amanyi nti waliwo endagaano wakati waliwo endagaano erimu taata we waliwo endagaano suubira nti naye bwe liyita bamuggyako ng'abalabye million 8 buli bo tebajja kuliisa bagambe tutulonda loopu enkya kubanga ekyo baba bali apulinze retrospectively baliyisa ne babeerawo tesi kubeera olijja kubeeraawo wabeewo waloopa omusango ate bafunira ddala waabwe wabeewo waloopa omusango nti waliwo ekitatambula bulungi mu ofisi ya loopu gino nekino twetegere akakiiko kaluluzi kawulirize etteeka lye banaabikkola lyeriri in place bayite mu mitendera kubanga bwe baliisiza emisango gino egiri gye bagamba wayita onagizza katusaga ate muli applize retrospectively terikola nga lidda mubega nogino misango mipya amateeka getakwana kyobola tusoma kye bayita rules of statutory interpretation olina okusoma amateeka agafuga okutaputa amateeka togwa kagambo kamu nogira terikola nga lidda mabega andi fe abatagasoma so tubeera mu ebyo terikola nga lidda mabega oli nabeera ku radio nabo tebagenda li applying nga lidda mabega bagenda kulikozesa ku misango mipya kuba bagezi nnyo nabo babulina buyitirivu na Dennis Namara omulaba ali Sara ne yadatema okujjako ensobi gye yakoze Namara kyebagezaako okukola kyabuyaya b'NRM baba PLU aba PLU ekyobuyaya kyebasooka okukola kwegamba mbu okulonda lead of opposition kubeeremu ne ba independents ba independents baba opposition abasinga b'NRM independents si b'NRM si ba opposition independent ulimu abakululwe so tuzaga nti opposition yawayo manifesto ngolusi tewagira opposition oba omwaizo kwa yali NRM leaning omulala so toswagamba nti tebafaanaganye si ba opposition independence are independence tebagwa side na side anti baga nti mukulonda lopo mpya munaba independence babeemu si kituufu ki NRM kyeyogere kyabulalu ba independence opposition ate tebalina kibiina we bagwa bali ku lwabwe ate waliwo nagamba ndi independent ne NRM leaning anti nga abalimba independent aba independent nga bw'okiwulira ideology omanyi politics atambulira kwa ideologies ebanga nzikiriza tosobola gamba ndi sirina ddiini ali catholic leaning bikwatagana you are either Catholic or you are not you are either Muslim or you are not ate bakateekamu awo so ekyo kijja kujikubya mu constitutional court bajalikuba nekisinzira ani alireese ani aliyagadde liyite anyway neza subira lijja kuyita olw'endagaano enene ndagaano eyo gye yakolebwa bajja kuddayo banyigamba baddemu batuule banyigamba pesa nayo ojja kola ng'ekyeteeka kiyisaawo kiti Senyonyi simanyi okuba weyajja mu ofisi ya Loop simanyi kiki kubanga ye mpuga we yali emyaka gigiri ebiri n'ekitundu oli n'omuntu parliament ina politics we oyina soka ku uniting opposition yennyini nemukiriza obengo ina force erwana oyina soka kugatta opposition yennyini bwembamba MP 7 batano bakinana bonna babe obengo balina kubanga toli shuwani wani ataliwo gojagamba nti abanupu bonna bangenga nabo hafu nabo bayingira DNRM nga tebabanga ko babo exactly yes so parliament nayo ine ekizibu ekyo ina kwegendereza oba okulembera parliament ne muganda ngo Senyonyi amalala ago si malala naye jewulira parliament politics tatambula na kujewulira tajja bakuwe nyumba ne bakufulumya ngakube nyumba olaba ngamba Jacob obosi we yajja ate abaana ba IT tebajjanga emizinda lunga yakajja ennaku ezaaso nga bamukube nyumba ninga bagala soke aba feeling enti nabo bakola ki nabo we bali mu kizimbe nenda speaker munene ajabagoba abamala ne batereza speaker ajaba malawo nenge mizindo baji cyankaranya katangunyonyole speaker ajaba malawo
speaker munene mu parliament abamalawo ne wagamba bakozi ba parliament bona bafuluma ate ncha nayingiza speaker munene enyumba ko boss temujaji mukuba bano basenyo nyumba musobola ko benyumba basenyo nyumba bakwata ati wangamba obugala buleta ati tebugwayo bulungi senyo ayina okumati ndi musajja mukulu ndi ropu asoka gatta opposition yeno tireje mu akitibwa ku parliament mwena mbabe MP kati gwotolooza ndi andu bajja kufuka tewali newe ino kubawalaga nti obeetaaga mukwatagane mutambulemu otherwise team ebulamu kyovola goals zijja kunywa nnyo ayitako kasi opposition ba any people katenga tebawedde ate nabo nga tebaweddeeyo it's very dangerous kyabulabi nabali njogerako no wadipi omunangamba nti senyo kachanga jja mu office bote bafuna ko baluwa ya alternative budget ndi bagenda somo alternative budget senyo nyi character yengo omuntu sin ebulamu kuba timu jali nayo kubanga senyo nyino bana aba nekyo si ya timu ate singa yali Lubongo yasinga tali bwati Lubongo yabangamba mukugu mu administration singa yali Lubongo yasinga tali bwati singa yali Lubongo yasinga tali bwati singa waliwo ebirala ennyo Lubongo ya muntu amanya abantu ate mwegendereza nnyo ekitali ku Ssenyonyi kati Ssenyonyi alina problem tosobola mbiseera yaffe tosobola ne mu office watu kujjamu waffe tosobola naawe ngibyo bikolera kwani ovimbira kwani tukasuka negwe FDC wali ogimanyi abasajja bali mu FDC wali obamanyi bayi mu PB FDC quality bereeta ngwe bamanyi ngafa munyogo fe bakadogo nenge ina kwa professor Gengala Tigo bamanyi Kasiyano Wadri obamanyi beba bakabo gundi ambassador Jack Wamanga Wamayi Wamanga nga tasobola kutufuga wadde week koma CEO koma biki koma ambassador bamunyago fe wali bakadogo bukadogo otula n'abasajja Gengala Tigo nawe nononya woja abanandala mafai banyabo ngabulyamu ononya sai wogwa wanu bagagga abasajja monna bagagga bavundu abasajja befudisi ekyokubiri they are retired civil servants banandala nava mu board bank kati gwani gogenda okuteekako amafandali gogwegwe nera bamunyagwa abasemugife twabanga bakadogo abasajja mubatunulira namumulya mubatya n'okubati FDC yakolanga selection ye FDC jireke FDC jite ye FDC okuwa tikiti y'obweMP ngati bisinzira ku sente ngani ye ani go bribinga FDC batanye ekintu ekyo nga gwani go bribinga gozanyira naye ngotya nga gwani chairman electoral commission nga go musanzeyo chairman electoral Nsibambi yaliko chairman electoral commission kati kurugezigezi rwa Nsibambi ngoizo munonya Nsibambi kurugezigezi rwa Jude ngoizo kunonya Nsibambi ntindeso sente ompe ticket ngo musanga tosobola oba kumumanyira tosobola soka na gamba ndebya pa 10 mwaka na tosobola atakuwa na budde wakakunda bonda baki dayeri mukubaka myufu kana jagwa najina nazo kusayiningira teori yakudda tusisikale ku hotel sawa mukage zose 7 yakube FDC yafuna ya kilene yali manchi baita selection kanja tugende ku nsonga ya Martha Karua namulabeko ku mukutu gwe Kenya gwe NTV Kenya ku program bajita Fixing the Nation ngagamba nti ekisooka yali tazenga mu mateeka wa Lukwago yabadda ze ne banne abalala basatu okusooka okubuzaavinga omusango guno oba mulimu ebikwatagana bingi ne guli ogwa Dr. Besigye ne bwe yandize ngo wa Lukwago tekimenya mateeka anembu bamuwa license kubeera muna mateeka wa Dr. anti ne ya Lukwago akizibwa gisaba akizibwa gisaba okugisaba nefo luliri lwe bamuzaayo yalaze ku ekyo akizibwa n'okujja wano ngazze ku nsonga za Besigye zokka okuwa license okukizibwa n'okubeera e Uganda custodial license temporary license nga bagikuwadde temporary practicing license kasita bagikuwa oba practicing certificate kasita bagikuwa okizibwa n'okubeera e Uganda ekyokubiri ali mutuza wa East African Community wayagala wayingirire Uganda ngafe twagala otuyingirire Kenya kyokusa tuyina endagaano ezo zikiriza free trade of goods and services free trade of goods and services ba professionals bakiriza okusala border ezimu ku services zezina mateeka yes neera kigenda tukosa nnyo
ku misango egimu egiri mu bannayuganda e Kenya. Tulina bannayuganda bawerera ddala balooya faamu za bannayuganda nga zirina emisango gye zirimu e Kenya ne Tanzania e Kenya naddala kijja kutukosa nnyo ekyokudipotinga Martha Karua. Ne nalabye ng'ayogera akolima ng'omukazi amubuuza katoddeyo Uganda ko yinja kuddayo nga Museveni si ye president ate anabeera kuba president mpaka nanti bamudikiraninze persona non grata ye ng'omuntu butadda boda ya Uganda wagiraba takkiriza wadde okusonga y'olukalo so kitegeeza being persona non grata naye senior counsel omusango wa Dr. Besigye takyayinza kudda you see kati baba kudikiraninga persona non grata oba takyayinza kuyita ku boda yonna ku poti yonna oba ya ku mazzi oba ya ku ttaka oba ya mu bbanga okuyingira gwange eri oba unwanted mu ggwanga eryo oba teweetaagibwa persona non grata naye nze simanyi kati bwe baagala Besigye awoza omusango yes because eddembe lirimuweebwanga omuntu ali mu kwewozaako yonna baliririnyiridde bw'otukogamba nti omuntu ne balooya bonna ababiri bonna obakubye lead counsel n'amudiya bonna obakoze eki obakubye kakati looya Kigo gw'olaba ayina embavu anaaga kati kange nenguyingiremu kyengamba President Museveni alowooze ku kintu ky'okuleka Besigye amusonyiwe kale bw'aba alina kyamusobya amukole ki amusonyiwe kubanga nekino ekya kooti gavumenti erabika bubi bw'ogamba nti talina balooya kati atagenda kukola ati because asobola okujja na insistinga ku looya we Martha Karua nti nze sijja kuwoza nga looya wange takola ki Martha Karua taliwo ne Lukwago nga tali wano Lukwago ng'ali ku mpingo ku kitanda e Mulago Karua ye bamugamba toddamu kusala wano Lukwago omuleetere ku mpingo agambe naye neetaaga ka freedom tunule mu mirimu gye ngenda okukolera client Karua wamugambe toddamu okusala wano konsemateeka akkiriza omuntu ali the accused amwa right okufuna lawyer munamateeka yena gwayagadde of his choice kati bonna obakubye babiri obajjeewo kati Besigye omulekedde ki President Museveni Dr. Besigye abalina kye yakusobya simanyi omusango sikusomangako na mu details sigumanyi pulira butambi manya omuzungu but singa aba alina kye yakusobya musonyiwe nze nsaba busabi kitegeza hope of justice ekirala atakati by all standards Besigye nobono mu convicting baloya be bamujjako background ya appeal you understand eyokumujjako baloya exactly it's a ground of appeal kitegeeza ki kyojja okusobola kumukipingayo banga ddene naye ate if we could find a political solution ku kino musajja ne mumuleka because n'aba beefuula abajulizi anyway bintu bibuzaabuza ebintu bya Besigye so kiyinza okuba nga omusango guli politically motivated exactly obanga waliwo apanga ki project okubaako nga balina bebayisaawo ebapanga one AI waali kati omanyi nti omuntu asobola okuleeta ebirowoozo mu AI n'abiteeka ewantu nga kali akaniyitamu nga kali katambula n'otoba nakyo ate ffe tetulina tekinologi ayawula nti ono AI ono n'otoba nakyo bano abantu ba Uganda bamanyi kasita awuliriza bw'ati agambirawo nayoyo munyagwa asabe mundu munya ng'owedde bagenda okuzuula nti siggwe nga akabanga kawezi naye kati omusango nsuubira nti drama asuse because Besigye oba omulese mu high court okumwozesa ate balooya bandibaddewo bayagala balooya be of his choice kakati nsuubira obusungu bususse ate ng'ekireetedde muhoozi obusungu ne famire yaabwe bano abajubisa nalabye ekisa kya Mukama kya Maria ekisa kya Mukama ng'agamba nti Besigye wanted to kill Museveni kati ebyo kisa kya Mukama Andrew Mwene ne kati ebyo mwogera evidence weri you are inciting the family ya President Museveni mulimu kuginciting against Dr. Besigye omusajja ali mu kooti mukoona mugamba the evidence is there na uli Andrew Muganda ngamba the evidence is there and it's overwhelming that Besigye wanted to kill Museveni kati bozo ku n'omulamuzi obongo kumuteka mu bias nti olaba na mawuli investigative journalist nga Andrew abimanyi kati ne mu kooti bomuteeredde mu bwerere kubanga verdict obogiyisiza kubanga ndaba ne
ye mulamuzi baguma yali mukambwe nnyo olwasembayo ayinza butaba mukambwe because abamanyi kati musango gwalimu complainant head of state president Museveni goyinza okuzanye oyinza okukwata laitiro bagamba nti president yali agenda kuttibwa bali bagalamu wanula mu bbanga ebigambo binene nesuubira nti Besigye yali asobola okukola ekintu ekyo kubanga ne bwonula president mu bbanga gavumenti oba togitutte ate gamba oba bitabudde butabuzi biba bitabuse kankubuulira ekigambo kuwanula president mu bbanga tokisabanga kugwawo nga gw'oli mu ggwanga a sitting head of state that is killed ng'oli mu border za Uganda nga liba limaze ottabanguka oyinza n'okunoonya woyita ne wakubula kati America kyeyakola opposition yali Iran tekimanyi bana opposition tuli mu Iran munda bana bali bekalakasakala anti mukavuyo ko entalizo kagenda okugwa mwena babase bamazeewo mufiira mukavuyo bomu za America zezaba tasifi nenga state yebanyize ekigambo ky'okutta sitting president kintu kibi nnyo kisiraani kinene eggwanga likiba kifunye kino nkikubuulira ate bwemumutta tekitegeeza nti gavumenti mugitutte gwe botta sitting president gavumenti eba tagitutte eba esigaddewo oba otaddewo obukundi ng'eri intact kubanga Libya kuba bobatta Gaddafi teteera kuva 2011 n'okutuuka olwaleero ensi yatabwangukira ddala era ndowooza kati bapresident abakulembeze kati balinga 5 buli kibuga kirina omukulembeze sisuubira nti Besigye atayinza okukola project bwetyo so essuubi ly'obwenyi kubanga amakulu gaali ki kiveemu ki nabula tekisuubira sisuubira enawe nzo kubalindiridde naawe okulaba abajulizi bagamba ki essuubi ly'obwenkanya ttini ati kakati obwenkanya ssemateeka ya bugaba si ggwe waliwo ebintu ssemateeka byagaba si ggwe gavumenti oba si mulamuzi omulamuzi asala busazi misango ng'asinziira ku mateeka naye omulamuzi talinayo tteeka lirye omuntu aba ne right y'okubeera ne bannamateeka be senior counsel lead counsel we Martha Karua omudikirarinze persona non grata oyo amugyeko okuyira okwaga ali ku misprision of treason kandi oba omulekedde ky'omusajja kitegeeza oba omugamba funa lofaamu endala mu Uganda eriwa kubanga omusango mutentinze already mugwisiza ku verdict tyono yali yagala kuta president nebanga mulimu lekikyala ndowooza balekikyala b'emakerere waliwo yansomesa kanso Kalibala n'omulala bamuyita batya balungi nnyo nnyo naye banaafusigaza omugongo ne basigalamu babula ekyo nakyo kikulu balungi naye banaasigaza omugongo nakyo kikulu Seggona mulungi naye bwanaasigaza omugongo Seggona yasoosigaza omugongo engeri by'obufuzi kati bano then Dr. Besigye aba awonye because kyendabako balooya kudduka musango ne bagutya kati walabyeko ku muzeeyi gwe muzeeyi Magala yo mumanyi nnyo ne bamulabyeko nga yetwala ne bamaseeka abasiraamu seeko mbamuyita kiti yagamba nti kabaka asiraamuke ne batandika okutabuka ono awakanya byabano ne bano naye n'abasobola olutalo olwayingidde ng'ate omuntu ayinemu naye bano nga baayita bonna bonna ekibasumbwa sikiraba bonna ekibasumbwa sikiraba nze bonna mbamanyi ate person level muzeeyi Magala mukwano gwange yali muwagizi wange mu campaigns bonna ekibasumbwa sikiraba okujjako okuleeta obuleesa emitawaana ebintu by'eddiini bino mwenna mukkirize kaabe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaabe nabbi Isa mwe muyita Yesu kaabe Ibrahim n'aleka ekyalo kiramba ng'eddiini enzikiriza gy'abadde akkiririzaamu tewali agiwakanya nga bonna abaliwo babe ku kyalo ko yali abeera Yesu yabaleka bamugoberedde abamukuba emigo ne bamukola ebyo byonna lwaki bamukuba emigo bali bamuwakanya olaba Musa ne baana be yajja Isirayiri abaana be yajja Misiri abaana ba Isirayiri bamwegaanira mu ddungu Musa yafa ali frustrated abantu byakolera ebyamagere byonna n'abakrosingisa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne batuwa tumwogerako baseeka banchallenging ne bwe yafa yereka abatali basiraamu ku kyalo baliko some of them were his relatives
Abaganda bamwena ko Luganda ne bagano siramu. Exactly. Ebyo nabyo menyera bwerere Katonda yalungamya. Kati Mzee Magala amenyekera bwerere. Ati yagamba bandu wachi bayisa Musa basajja kabaka. Ate kabaka bamwisizamu amaaso gachi. Muganda yasiramu. Mzee Magala naye aleme kwerumya mutwe. Atawanira bwerere. Bimulumiza bwerere omutwe. Omanyi lwaki omuziki kyo gwasooka mu Uganda guli ku Masiro e Kasubi? Gwe gwasookera ddala. Gwe gwasooka. Omanyi gwaki guli ku Masiro? Guli na kutaka lya Buganda, bali guliko ne primary number. Ku Masiro e Kasubi omanyi. Ndabawo. Ogwo omuziki kyo guli kyema. Ogwo omuziki gwa Buganda. Gwe gwasookera ddala mu Uganda. Mu Uganda. Yes, ya closing. Kasukwa yagala kaba. Katumalize yes. Twandikolede wano. Wano we walungi. Muleke alikutwala eri. Tumalirize. Dashkem. Omuziki to gwasooka badde omanyi lwaki guli ku Masiro ge Kasubi. Atenza nkimanyi. Kali Mzee Magala amenyekera. Ssekabaka Ssuuna yaguzimbawo. Yali musiraamu. Mutabani we Muteesa yena ayiga n'okusoma Qur'ani, yakwata ne Qur'ani. Ssuuna yazaala Bambogo. Bano Bambogo era ineje yabassuuna Bambogo ab'ekibuli bali. Beba kanzu yambale eyo yoyite y'Ekiganda. Bawarabu yali ya Kisiraamu. Ne bagiteekoteka engabo olwokuba bagitungidde Kabaka Ssuuna. Engabo zino zola bizaabu. Bikumalira bwerere. Ebyo nakwemenye nenda bakabaka abaddako ekyaganiriza bakabaka Buganda okudda mu kubeera abasiraamu kuyibuta y'omusaayi. Imbogo yagamba nyina okusiramuka. Kubanga yalina okuba kabaka addako. Nga Muteesa agize. Mufo kya Muteesa alina kuba Mbogo. Yabagamba nyina okusiramuka. Namuga mulangira tayiwa omusaayi rondako ku bibiri. Musaayi kumutayirira. N'amaze nsigadde mu busiraamu. Kitegeza Magala kati byayinzo. Obwakabaka gwe kuva ekibuli ne budda. Ebyo namumenyekera bwerere, you're just wasting your time. Well, let me tell you, mukirize. The family yamwe erimu eddiini emu. Mulira. Ffe waffe tuli basiraamu ba Protestant. Ffe waffe tulina mu Protestant. N'abasiraamu. Mugenda bikola muti ebimenyera kibi mulimu ebyo. Ne lwaki bano bamaseeka babuulira balaga nti obusiraamu lyekkubo. Nkugaye bonna balina problem. Kasana. Bonna balina problem. Balina waliwo seeka ekintu kyateeka ku TikTok ekyo kyaki. Kyaki kyoga batali basiraamu bali waliwo family erimu abasiraamu bokka kabeya abaseeka ebyoka baseeka abo ng'ekika kyamwe ky'abasiraamu mweka. Bakirikiza nabo batulimba. Bino ebiko kubanga tuli Baganda Katonda yebitutonderamu. Katonda si yatonda tuli Baganda. Kitegeeza no Buganda we buli namwe nga we. Very confused people. Kale wona ndoza tudda mu sinkana tujja kwogerako ku Sake ya Stama yale kulidde tujja kwogera. Nobo netaga enchanza na kugamba. Irani. Nobo netaga enchanza. Kale. Tukole encha. Kale. Wona wado sinzira okubeera nga otabona ko olwaleero ne Honorable Munyagwa Mubaraka. Tugenda koma wano tujja kutandikira ona kolala kume.